nate nyongera okubeera nga tembabuuzako buli muja asinzira okubeera nga agoberera Fahad Pro UG kwe muli nyongera okubeera nga tembabuuzako likinga sharingirako abalala tena kubeera nga tosubscribinga make sure you subscribe ate notification bell eyo gikoneka ejja kubeera nga ekwalatinga buli wonna abanina kyentaddeyo ojja kubeera nga ofuna ka notification yawo nti kakati omukulu alina kyasobola okubeera nga atuyigirayo era nga ewatali nnyo okumala budde njagala mere nga tembatwala butereevu mu katambi kembalekedde essaawa eno takolwejjo yabadde prom party ya muwala wa Bebe Cool a big size mukulu wa Silent Majority era nga omwana ono omuwala Sofia Bieta ekyaddala kiri nti Bebe Cool yazaala akaana akawala ak'omulembe akalabikira ddala obulungi. Bebe Cool yazaala ka Queen nga bwogenda okubeera nga ate naawe obyerabirako awo. Yabadde prom party yaabwe era ng'ekyamazima yayambadde olugoye olw'omulembe era nga y'omu ku basinze okubeera nga ate banyuma ku ssomero lyabwe era nga gye byawunzikidde nga yawangudde obwa prom queen. Ogenda kubeera nga ate naawe obyerabirako. Comment section nagamba naawe eri open olina eddembe okubeera nga ate owandikawo awo ky'owulira ky'oyagala of course ku nsonga eno gwe kakulabikidde kati akanyumye oba ate bwenaba nkuggyeyo ngenda kubeera nga ate nkutwala mu nsonga za full figure ne kasuku nsonga no zijja kutonga sine waggulu era nga bakyeweereza ebisongovu ebyama bikyayongera okubeera nga tebivaayo era nga bino byonna ngenda kubeera nga te mbikuuterawo awo. Nakugambye wali mu ntandikwa likinga sharingirako abalala eyo wongere okubeera nga ate nabo batwegattako ate tutambulemu ffenna temuvaawo. Bannange nange ne bwe nandibadde nsi kawala ka Bebe Cool kati kakana kalungi banegwe kalabe bambi gayi yatidde gayo mulaba yenna ali hamu gada kikkiriza unga bane nawo unga gwerengera akaana banoyinza ogamba sikawa anoyinza ga America bakangereza. Bannange Uganda tulina omukisa tulina abaana abamu nga bali wano naye nga tebalina kubeera wano. Omuvubuka yatidde saagala kubalimba era deeti wa mumbejja waffe Biata mulaba Bebe Cool attitude yo teyagituwadde bulungi naye tugendera awo. Kusebo jebale obadde muntu apeza video zo naye nga ndibize naye maze nefuna buli ndabako obutotondo ngobo bwenkuweereza ekisooka ada kyenjagala ntandike ko toyina byama byange kubanga nze sina byama era saagala bantu ate sesiga bantu ekyama kyoyina kiri kimu tuli mukwano gw'abaana bange but toyina kyama kyange na kimu nze kenyini neekolako olugambo nze kenyini neeyogerera ebintu byange olw'ensonga bwe nayogera nti bandeepinga nange njagala kwensipayinga bawala be baleepinga era bandeepinga muganda wange yennyini. Ekyokubiri sina muntu gwendesa yange sikuwangako kyama kyange na kimu okuleka lwe nakugamba nga ngenda okugula amayumba gange just nga njagala onjamba omperekereko kunsiimirako owulira oli mukwano gw'abaana bange era nkwagala nga muganda wange naye ebbanga novumidde olimanyi naawe bulijjo olumwa naawe
njagala okutegeeza bino sisabangako mukulimu wa bujingo gw'oyagala mulwanyi omulimu ogwo mwenna mugulwana okuva ku banno bonna bonna muwandisa muyosise mirundi n'emirundi nenkyasobola okwegoba owulira sikyali muntu anoonya kalimu kakulyako eyo levo nagivaamu mukwano eyo levo nagivaamu ndikuleeta wa mirimu nkozesa abantu abasukka mwana tolowooza nti nja kuvaawo awo nibula ekyokulya simanyi nawe wandika application nedda mukwano sisabanga ku mulimu wabula nze nali nkusabira omulimu toddamu nakukyogera musengo bwe yagamba mbu ono sijja kuba naye gwe nkole naawe nowe toddamu kukyogera kubanga musumba yeyampita musumba yampita buzibu bwange bwali bwa mutebi munwanya eyo program mugirwanya ennyo era mwagenda okuva ku tv nga tabakyali abalaba kyava babaggalawo ekirala toddamu kugamba bantu kuba kulowooza bantu nti mbusimanyi tewankubira esimu esukka mu 5 ogende wa Bujingo era watuuka paka lwakubira oyo muwala Dola Jimmy era watuuka noŋŋamba lwaki gwe tokwata masimu gange ekyokusatu nze saagalako NTV mbu baagana ozanya interview yange sibeegombangako sibaagalangako nti kuddamu sibeegombangako sibaagalangako saagala ba YouTuber gwe mbadde nkwagalanga mukwano gwange nga notuba tuddamu nakikola ebbanga lyovumidde watuulanga nessayimu gwe omukutu gwe gona gutambula kukulyetika kuvuma ekikusumbuwa kubanga nnwanisa abantu abavuma abantu gwe olw'okutonda abantu bavuma bantu oleta bamakedde bo baani no babrandinga kubanga gwe kuolya kuvuma bantu kasuku omanyi byama byange ki biki eyo lwakyo bigambo ensi bimanye omanye ebyama byo byama kize nekyama nga nange neegeya sekenyine ekolakola gamasava mu public nenga nti bandepinga kyama kikyoyina bawange omumanyi kuwewako obadde ojjawo sanalizekewo abaana bange obamanyi kyama kikyoyina kyoba oyogera ogambye mbw ate mbu omulimu bali baagala kuguwa gwe mbw ate simanyi nakugamba ate nakuyita nga bamuvudde kukola nenjagala nkutwale ku sooti nembasabire omulimu nembayita tumiitinge gwebeyogera babigatta mwe mwasalawo okufumba mboozi nakukulietinga gaboozibozi gavuma bantu ganafuya bantu nemupanga bisitole ebivuma abantu newona onvuma nja kubavuma mwena kama bali mbaya kila muntu kila nani nja kubavuma kino kikulabula bwoba oli mugezi zijja mukamwa bulijjo naawe olumwa owine bwekiruma nga bwalumiddwa bantu boweta ne bavuma abantu nabo abayina abaana ogambe nayogedde ku baana banayogedde kibiki nagambe kasikulekera okubakinga abantu abavuma abantu gwe bayita ku mukutu wajjanga nokolako esitole n'olumba kisa kya mukama mu lugoye lwe lumu kisagamba kanavuma nakunkumula onvumye emirundi mingi n'oyo omusajja omutamiivu ebbanga lyonna lyonna ng'onvuma onvumye n'omwana w'omutamiivu ebbanga lyonna bulwabaya ne sayima onvuma ebbanga lyonna nze siri muntu sirina baana siri muntu ndi kiti abantu bataddeko damage zabala bafiiriza obufumba bwabwe bosi bantu se obeera muntu mukulu wesonyiwa abantu bwaba wulira nga oyagala okuvuma kulietinga omuntu omugamba avume jjajjawo baabaana bo bamukaziwo okakane musimanyi Samimu simanyi ani agamba nti njagala nnyo okola ne Samimu era mumpeere voice note eno bayizange ngenda kugimuwa Samimu yajja nnonya nkole naye interview sinze munonya nze sirina vibe eyo musimanyi mpisawo vibe tolimba abantu vibe byebiki mwabantu emuvuma ne mutukana bavuma mbagenda kutonya padi simanyi besabike bakole ki si bantu olw'okuba ekivuma abantu njagala okukimalawo tuwakiwanyisa kati gwe olwokubanga olaba kabaata ndi ku saidi ya kabaata olumwa oyagala mbere ku saidi yo kubanga mga muli musobi siwagira saidi eri musobi muntu ne wabeera wange toddamu kunjogerako bintu bya nsimatu era bwona onvuma nja kukuvuma sino yako mulimu kusoto oba ogwagala genda nakati wandika yusi sengobe nenkyasobola otagendayo sikyali muntu anoonya sino bayizabareke bakankubulire sina mulimu gwenda ninoonyeza kagubere gwa Museveni yanoonyeza nampa appointment letter manyi kibatawanya kibaluma naye sigunoonyangako bukyangamba tebali nogwabukata TV sagunoonya sino yako ku mulimu simanyi wakola application ongaye musimanyi wasula moto bakugeya simanyi sula moto bakugeya wale ontutte wani nkututte mu bantu bangi tabere babajire nze nabakulaga gwe wale ontuttewo oyogedde nakola appointment simanyi State meka ani gwe nantutte ne mutege kitatuba ne musawadde emitwalo 2 musime ku bantu nga bakyali balamu wakola story ku mwana wange gwe ne Sayimo notukoga ateri muntu abanja gyatawola gwe kenyini ngoli ku simpoke ng'ate omumanyi bulungi
toyina nabyo ngamba naawe olumwa bulijjo naawe olumwa kati olumiddwa kasi kubeera muntu mukulu muve ku bantu bw'onoovuma nja kuvuma owalesa kivuka nekivuma mba nekinkunkumula wakigambeko mukinveeko fene tuli bantu kati olaba mbwe kyakabata kikulumanya nnyo gwe kyakulumya kiri kimu kuba nawagidde gavumenti ebateekeko emisolo ate era nja kugiwagira 100% mukola sente kubanga mwina ne bakitunzi mu katale nze sigamba nko mutabani wontino bamugobe omukazi yagaana wa Skype yagaana okwesiga mutabani naga nti mufe naga njagala kasuku ne mugambe tisokere kankwele kasuku ajje bwe wajja ogenda kusaina contract ya mwaka ne gamba 5 gange mpaka 5 contract milioni 2.2 maka mulamba bwe kusaka emitwa 5 ofirwachi bwona padde mulimu kyabala mtoto waniwe nale kuyo luseke yogerawo okolega wali wagune watu la kupiza board yana leo pize mirundi 3 yogera watu wanampa usente kuwantunze wenkututte musime ku bantu namwe ekyobukaga kibale padde keki jiwampa ey'omwana wange yabbasire n'omwana wange n'omusirikire emitwalo 10 yogera ekyakibale mpadde kiro bunja kwogera ebyamabyo jako oba nze nange mbyeyogerera nze nayogera lubala woma mutasamirirwa bantu mwe mwantama nabakoowa kasuku wakolanga nange interview ane eri afuna mu munne mbeera ffe tubayimirizaawo era ffe tubabeezaawo ffe muleetera ebizibu ne muwanuuza entalo ffe muteekamu bikamera byamwe ne twogera ne babasasula mulanga eddagala simanyi ly'amazzi g'ekikyala simanyi eryaki simanyi byonna byonna mubiranga nga ffe tubawadde interview kunze naawe kasuku sebani yafunanga mu munne mbu bali nafuna ebizibu nasigalanga mujjako interview nakuyitako njangu njjako interview era nakeera ku matane ng'aba YouTube naawe nenkugoberamu lwaki oyogera mazima nze nabakoowa so si mwe mwankoowa nze nabakoowa nabeetamwa era nabakuta nalangirira lwatunga ensi eraba yisima bwe yafa yisima bwe yayita omwana we atekengawo kamera naye akole nga amaze otegera nti YouTube esasula ssente wakolota tewamuzira mujjako interview nga toyagala afune wayagalanga mujjamu bujja nalangiraga muntu amujjako interview amuwe $25 musajja kula bwe batonjeko interview nembaaki nga bwe nakuyita dindi jangu ntukole oba wankeeranga mu kiro kumakyanga ova ku radio nojja ne tukola interview kunze nawe yafunanga mu munne guteekayo ebintu ku YouTube channel kubanga wakola contract zo ne company zokolera n'osasulwa beera mu common sense ekyokubiri nze ofiirwa mukwano kimusumba ali yakukyawa dda musumba ali yakukoowa wave wa musumba mujjako interview namayumba nononya sempa navuma bujengo namuvanga waina amalibu nga bwayina ki ng'omaze okulaga ennyumba ya bujengo ofunye views mutwalo ne mutwalo wasibira wa sempa musumba nakweta mwana akukoowa ne bujengo kungamba okutagamu kukwogerako wano ng'omuyimbira ku masasi na interview nazo okola za masasi bujengo yakwetamwa kuva ku mutima ne mukazi we tolowooza mubanga nokwogerako muwuli wasanywe bwakuba essimu bw'oba owuliranga omulimu ogwagala nenkya asobola obutaddayo okukolayo kubanga saakola application namusaba oba osobola oteekayo gweoyagalayo tolowooza nti nze nja ku YouTube channel bw'oba ndya ku ssimu bw'oba ndya ku TV oba luddawa mikwano gyange ebangi manyi kunze nammwe ani asooka okuva munne n'okweyingirira abaana ba munne mwe nga temwasobola kutegeera nti nno gwe mmwe muli bange n'otulanga ne Simon munjogerako n'otukyaza nga abantu abanvuma buli lunaku gwe era nange tekyasinga okunuma gwe nga tebategeera nti oli wange bw'oyagala nze ntegeere gwe nti oli wange nga gwe tewategeera yogera ate abantu bamu okwewala ntutte neefunawo ekintu nange gye nkututte mbumanye ebyama bye byama ki by'olina ebyange nze sina byama nze neeyogerera sitole zange ate neekolako olugambo ebyama bange mbyeyogerera tibandeepinga tibakola bwe bati kyama nze saagala mikwano kino nkikuddamu saagala mikwano era nakugamba nga nkoze nawe video nini nnyo nga saagala mikwano tolowooza nti mbutalina bantu ntambula n'omuyerero ogunga seeki okuba nababuyabuya 10 mbeera n'abantu 3 nga bangasa sola moto gweyogerako nze nakutwalanga wajjanga n'okola interview ne bakuwa 3 ne bakuwa 2 nakusabako gwe wali ontuttewa okuleka ku pizza bo ne watwala okulya bu pizza najjanga ku ddembe nenvuga emmotoka yange nejja ku ddembe ne mbawa content
programu emunebeerawo hani yafunanga mumunenze ndi self made wasanga nina erinnya siringa bene biwotono byolondole ebiwupumumpu byoyita bivuma abantu bitunyireko bitufuneko views nedda mukwano wasanga ndi bulandi nesigala ng'akola naawe wekka nejjakiriza atalika okujja kunjako interview jakiriza mukwano gwange nze baati angambye mbw'oyomba busimanyi oliddebuka nga nze sibitegeera olwokuba nayogedde nti usise bajjeko omusolo kubanga twagenze naawe ng'olina budget ey'ebiro ekitundu n'etaano ey'omunaanaweyoki ne bu squeeze back obusasuza eringa tv yennyini temwagala kusiga nsigo mwagala makongola mbwe tv oba ogwaganyo jangu ogusaba ogukole jangu bagukuwe mbuseko bwegera batajja kukola nange mbusimanya wakiri akola ne kasuku kati nkola nani jangu nakatokole naye ekintu kyangu nnyo mukwana emyaka gye nasabangako ku mulimu ebbanga lyonna obulamu bwe nnina sina bwe nali nkoza application simanyi nabagiwandika kebere wa president Museveni okumpa appointment letter sasa wayo musajja kula tereera mukwano eri tv bayekuluma nsobola n'obutaddayo enkya tolowooza nti ojja kujja onvumevume mu public mbuze nsirike mbw'oyogere nga bwendi omusiru bwendi mawobe bwendi kiki wowuletangaza nkikugambe banga nkigambye mukazi wo nayogedde kintu kino ntekera awo kuba abaana bo bajja kukula bazaale obwana nabo babuvume kyosiga kyokungula kibi kyenakwogeddeko olwokuba nayogedde nti mwina ne bamaketi ya mu butale babasasuza emisolo kasuku wakolanga nange interview yanere yafuna mu munne mbera ffe tubayimirizaawo era ffe tubabeezaawo ffe muleetera ebizibu muwanuuza entalo ffe muteekamu bikamera byamwe netogambwe ne babasasula mulanga eddagala lisemani ly'amazzi g'ekikyala simanyi eryaki byonna byonna mubiranga nga ffe tubawadde interview